Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero tulabe mwe mugambe tulidiremu eno katuddemu eno. Hello. Wasizo tano sebo. Sebo, wasizo tano sebo. Nze Mukunja. Sebo. Nyamba dinonyo engeri okufunamu. Nyambeko. Nyansobedde wakano mu kibira. Namuwala wange wano omusajja yafuna olubuto. Wange? Muwala wange. Yafuna olubuto omusajja n'amusuulawo. Tamwera buyambi. Nze ngeno mu kyalo eno munda nsobedde sikyasobola era njagala kumuntaase. Kati ate tukutaase eki muganda wange kola ki? Badde njagala mu mundu omuvubuka ono lulabe oba lulwe oba si lulwe. Omuvubuka ye yalwegaana? Yalwegaana tuli eno ng'omanyi embeera y'omu kyalo sikyasobola nkuze nkaddiye. Sikyasobola kulabirira mwana leero buto. Beerako ku ssimu tovaako. Onaayogerako naye? Tomwogereko naye. Kale beerako. Beerako. Hello? Isima. Wange. Webase. Mbadde era n'akazuukuka naye nga ndi wano ntuddeko. Enda kunaaba maaso. Genda kulaba anti nze ndi LC. Esebo. Ndi LC chairman wa LC. Ninamu obuzibu njagala okwogeramuko naawe. LC waawa sebo. Onaakumenyera ba LC bonna obamanyi mu ggwanga? Sebo nandi mali manyi kyalo kyo sebo. Kuno kwe tubeera sebo. Sebo. Kakati? Yes, sebo. Waliwo wano omuzadde eyazze n'agamba nkole ebbaluwa tugende ku poliisi nti weeganye olubuto lwa Damali. Ate bannange midde ate lwaki ssentebe? Edda kyeyamaani. Ate kyeyamaani. Anti kakati obuzibu buli bumu nze mba nkikola kuyamba. Kubanga n'ekyokugenda ku poliisi tekiyamba. Ssentebe. Oba olina okulabirira kati we bakusiba oba ofunyemu. Saagala ssente zo wabula nze mbadde njagala twogeremu. Ye omuwala Damali mumanyi? Ssentebe omuwala Damali mumanyi. Naye nga omuwala Damali mumanyi sebo. Wenda mwagalako omulundi gumu ssentebe tetwagala najja sitwalina mu Lumbe ate era mpaayiriza by'olubuto ssentebe. Mwali mu Lumbe? Twali mu Lumbe just nti olaba amazima gali nti twali mu Lumbe ne tunywa omwenge awo abantu ne batuuka mu nsiisira awo etwali nabo kati mu kugiraagira tuti wena gwemanyi eby'omwenge era nemukoonako ane empala alimu yakituli kati nenga nange ne neeyama netugenda mu nsi entu mu kikolwa kale ekituufu tetwalina bupiika naye bwe nagira bwe nti nemmala yaŋŋamba nti kangende mbuukebuuke gikole ki n'abuuka alina engeri gyeyabuukabuuka nga n'afuluma ne muzisira n'addukamu ebweru awo nene obanga eno etaano nga waddukadduka nga n'ebigere embiwula bwe bikuba wansi tutututu naŋŋamba n'akuma wenyini naŋŋamba fulumye gavuddemu tekyayinza bifuna nemubuuza ye wali okikozeeko bulijjo binakikola nkimanyi nkikozesa mwabuukabuuka nga ddala mwakyogera naye yennyini Damali yaŋŋamba Nangamba nti kati kano bwe mbuukabuuka bwe nti kati kano kembuusekuse gakulukuse ne gavaayo kati sikyayinza kufuna olubuto lukulukuse luvuddeyo terukyayinza kubeerayo kati essaawa zino ngamba nti ate kati alina olubuto ate nti wange
kutoa amasente bwaba kijja munange ddala ayiriza buwayiriza sigambye kukaaba naye mbeera mbi sawa zino obutoso agamba muno olubuto nga yabuukabuuka singa teyabuukabuuka kale ogambako kale nga bulijjo kukuza abalala tegakulukuta ne gaddayo ebyo ebyokubuukabuuka simanyi kukulukuta simanyi luvuddeyo ze sibimanyi omumanyi omuwala sentebe omuwala mumanyi ekikumba sentebe mumanyi omuwala bulungi yabuukabuuka yeye n'akakasa nangamba gakulukuse n'omubuzo gawulidde nti yenga wulidde nga gakulukuta sigambye kukaaba sentebe sikaaba nemuno ekibira bwereere sentebe omanyi omuntu okusibira obwereere akumanya naye ennaku lunambeerera lutyo nga lunkeeredde okunzibuwaliza nkugambye sigambye kukaaba beera musajja nga bwe wali okwana tewakaaba sentebe ebyo byajja bubi byajja buzi wali Lumbe sentebe mwenge kati oli luddawa sentebe ndi waka wano nsirise wali n'akazuuku kangenda nakunaaba amaaso kati kugira ndi wano ndagirira awo nzije twogere nzise sentebe naawe nziridde nedda namba mezi yagakulukusa ne gavaamu ndagirira awo oli nakacwa nje kuno kubadde kubuukabuuka era munaye kubuukabuuka naye era awo Mr. waba akutte Hasani Kaimani wakyata omukirawo naye maake kinewunyisizza mbu abakazi babuukabuuka nakacwa tubuulireko kituufu mubuukabuuka ne mutafuna mbuto maaka mbeere bulungi amasimu amale kuweereza amasimu omulumi asinze kalagala kyangatto okubuukabuuka naye misadika lyafeka misadika teyobutafuna obuto omulenzi nenaye kati bamulimba webakyo bwe bamugamba munnange ate ffe tunaagaanirawa asuzira otya muku nakacwa n'amooti omuvubuka teyeebuzaabuza agenda alabirira omwana we ani yamugamba nti obuukabuuka gavaayo kiri wekiba kyakutte kiba kyakutte tekita Endobeso kakiweerezeeko babiri esaala mulera namutobi webale nnyo kojja Mukunja wanje webale kuweereza kojja Mukunja nkale nze Saalongo Kamyagira Godfrey musayi gwa Yezu azaliwa ab'Engonge esebo omusajja oyo naye alimba yakikola kati yali alabyeyo nti nga wemukikola nti simanyi nga galukulukuta abasajja banne muyige bannaye ng'obuvunanyizibwa omusajja alimba nnyo yafumisa omwana w'abandi olubuto webale oyo muvubuka akyalisa bijanjalo mpiso yeetaaga kukwata nebamukavula ne bamusiba abamu ebyo ng'ogakulukuta ate n'abantu mulekerawo okwesiriwaza n'obusayansi ataliyo mulimu abagamba oba oyimiridde n'okola ekikolo kyo ng'oyimiridde tofuna lubuto weweevuunika tofuna lubuto wonywa soda wa pepisi kwegamba nna bya kisiru mulina okuba ne sayansi common sense tewabiri buto obukwatira baba nga badduse dda luba lwakukwata n'omalinda ekawuko